ebyefuna ebirungi ebyeyagaza obutasuka mwaka gwa 2017 tugenza okutuusa olunaku lwaleero ebbanja eriri kugwa sijja kwogera okimanyi oyinza okuba nga oli bulungi gwampuliriza mu kaseera kano nga tuli mwaka gwa 2020 mwaka gwa 2011 mwami Yoweri Museveni yavaina akozesa ebigambo bino mu lulimi oluzungu nga yegorodde bwantoogo era nkujukiza nti obwe muli bufa nnyingo yagamba nti I don't need votes because I have the army and the money. I don't need the votes because I have the army and the money. Sataga bululu bwamwe olw'ensonga nina amagye era nina sente. Mwaka gwa 2014 mwami Museveni addamu okukola statement enzito ddala yagamba I don't work for Ugandans. I am working for myself, my children and my grandchildren. I am not anyone's servant. Okubisa mu Luganda mwami Museveni agamba siri wano okukolerera muntu yenna oba muna Uganda yenna. Sikolerera banna Uganda nekolerera nkolera n'abaana bange era nkolerera n'abazzukulu bange era siri muddu wa muntu yenna. Mwaka gwa 2015 mwami Museveni ava yakola statement ezitowa ddala agamba I cannot hand over power to wolves. Siyinza kuwayo buyinza eri emisege 2015 mu mwaka gwe gumu mwami Museveni addamu akola statement endala ezitowa agamba those saying ngende agende they want to come and steal my oil. Nti abo bagamba nti ngende bagala kujja babbe amafuta gange. Amafuta mukitegedde gamwami Museveni. Akagwa 2016 mwami Museveni addamu akola statement endala ezitowa bana Uganda gye balifa tebeerabidde abajerabidde mwetaaga okujjukira bino ebigambo mutegere abantu emutambula nabo nja kuletera n'ebigambo ebyabaliko opposition bonna omukoomu nga tuyingira ebyobufuzi tuyingira campaign season wataaga okujjukira ebigambo by'abakulembeze bwe bye bazze boogera ku mitendera egy'enjawulo. 16 mwami Museveni agamba I will smash anyone trying to joke around with my throne. Nja kusanyawo nja kutaagula oyo yenna agezaako okusagira ku ntebe yange. 2016 era mwami Museveni avayo agamba arrest those pigs who are killing Ugandans. Muve mukwateze embizi eziri ku bannayuganda nga zibatta. 2017 mwami Museveni avayo era ayogera akola statement enene etagenda kwerabirwa agamba this constitution is barring me from developing Uganda. Let us amend it. Mwami Museveni ngayingidde obuyinza mwaka gwa 2016 agamba mu mwaka gwa 2017 agamba nti Ssemateeka ono maze okumuzuula annemesa okukulaakulanya eggwanga Uganda n'olwekyereka tumukolemu ennongoosereza. Agenda okubyogera nga mwami Museveni akulembedde eggwanga Uganda emyaka 29 mwaka gwa 2017 gwennyini ogwo mwami Museveni addamu okukola statement ennene ddala agamba there is no money for menstrual pads for school going girls from vulnerable communities. Tewaliwo government terina nsimbi zigenda kugula pads ez'abaana bawala abava mu family ne mu byalo ebyavu. Kyekimu ku byali ebisuubizo bya 2016 government enali mu government byasuubiza. 2017 gwennyini ogutagenda kwerabirwa mwami Museveni avayo agamba nti government etuyambe. Ogiyambye otya? Yabyogera mu lulimi Luganda. Government etuyambe gwogiyambye otya?
2019 Mwami Museveni avayo kola statement agamba our economy is growing record fastest, we can acquire eneron magnitude, we shall repay. Egwanga ebyafule byegwanga byafi bikura bulungi nnyo era tulina obusobozi obusobola okusasula buli bbanja lye tubeera twewoze. Tugenza okutuuka olunaku olwaleero ebbanja lya Uganda nga lituninze linaatera okucrockinga trillioni 50. 2019 ntegeeza gwe tukubya amabega. Mwami Museveni addamu akola statement gye yakola gye buvuddeko awo gye yagikola 2016. Mwami Museveni agamba we shall smash anyone threatening my power. Tugenda kutaagula ye nani abo tetwabamanyi abalala. Tugenda kutaagula oyo yenna eyajirisiza mu buyinza obwange. Akagwa 2020 gwe guno gwe tulimu. Mwami Museveni yavuddeyo n'akola statement n'agamba nti you use this say that government etuyambe. It is time every worker should contribute 10,000 to COVID-19 fight. Museveni yavuddeyo n'ategeeza wiiki ewedde parasites go to hell. Siganda kwongerako kigambo n'ekimu. Yita ku noti 75,400 ne noti 75,850 bigambo biwulidde munywanyi oli mu Classic Point. Weewaawo ssebo wangi esebo ibigambo tubisubira buli lunaku era bulijjo tugamba tetusubiramu nkyukakyuka ndala yonna tulina kukola kwebereramu ne tunoonya Bobi tubiteeka mu state. Buli statement gy'okola Mwami Museveni yajja n'okulwadde emabega wali. Nkujukize ssebo kye yayogera ku statement yo 2014 2011 Mwami Museveni yakugamba I don't need the votes because I have the army and the money. Munange. Africa. Yes, sir. Wewe alikueleza? Wewe munange. Ono Ismailo omulimi ngandwa nerumegere. Yes, sir. Isma erumegere. Abantu batumbulidde ddala Africa. Mwebale mikono gyange. Akati okudda ku mulamwa. Mwami Museveni Abanyarwanda nyaya bakimanye buli kintu kirina ebiseera byakyo. Buli kintu kirina ebiseera byakyo. Ebiseera bya Museveni tebinatuuka. Bwe binatuuka n'akatayi tekagenda kusala kubanga ne be yajja ku bukulembeze baali babwagala n'okumusinga. Mu Classic Point. Omukulu weebale kuweereza. Weewaawo ssebo. Ono namutekedde ng'aliwa n'ebisalira. Nze buli kitongole kyonna Pulezident yakiwamba yakikozesa. Okay. Kale ebyokulonda ndowooza yamuteekawo. Akalulu alinga yakategeka kati n'omugulumivu oli ye yakalese. Nange kalangirira ye yamulonda. Moto. Wana Africa. Munange. Ono Ssuuna nkubidde wano kalungi. Ssuuna ekalungi nsanyusa okuwuliza. Kale naye Mwami Museveni budde bwonna ajja kukkiriza eno nkola mpya era luliwo olwo ajja kugenda. Omukyala Nyirasenga Dina Oliotya webale kubeera nga gy'oli akaseera kano. Webale kwagala abantu bo abannabingora n'abantu babeerubimbiri. Webale sajja
kosajja nakutegeeza sajja bankubidde wano essere Africa tuwulidde oyogera ku nyina Senga Dina ye yatutaasa ku nsonga wano ez'ettaka kale weebale kubeera nga gy'oli wangi wale kuweereza Africa weewaawo ssebo oli ne kansala w'abantu 221 Museveni Okuwa Bobi nabingoola bana ensi bweti katukuuge kinagenda mu maaso ebyampuna